Eggwanga lye bayita America we libanga lyasazeewo okuzikiriza oba okusaanyaawo ekintu ne bw'ozina emirundi 20 bamaliriza nga bakuzikiriza. Omukulembeze wa America Donald J. Trump yalayirira okuggyawo obufuzi bwa Iran nga bukulembera gwe bayita Khamenei, bamuyita Ayatollah, era olutalo lwe baatandika ku ggwanga lya Iran nga bakwatagana n'eggwanga erya Israel bakuba Ayatollah eyasooka. We baamukuba naawo baatuula Abayisirayiri aba Iran ne balonda eyasikira oli Ayatollah eyafa. Era gwe ssebo oba nnyabo andaba bwe baalonda baasalawo okulonda mutabani we gwe bayita Motaba Khamenei okusikira oli eyafa. But of course mu mawulire ge tufuna right now as I talk, ono gwe baalonze kigambibwa mbu naye baamukozeeko obulumbaganyi okukkakkana nga omugulu ogumu tayina. Okusinziira ku mukutu ogumu mu ggwanga erya Iran guvuddeyo ne guwandiika ne gutegeeza eggwanga nti omukulu ono obulumbaganyi bwe baamukozeeko bwafoosinze abakungu mu ggwanga lya Iran okumufulayinga to Russia okusobola okutaasa obulamu bwe. Era abadde amaze ebbanga nga tali mu public domain. Donald Trump yavaalumu n'agamba nti omusajja oyo gwe mulaba essaawa zino ali mu mbeera mbi, era naye ebbanga lyonna essaawa zonna bagenda kulangirira nti omusajja mayiti. Abantu baali balowooza bino just ebigambo Donald Trump byasaagiriza. Finally, after abantu okuvaayo okutandika okwebuuza owaaye Ayatollah Omuppya gwe twalonda Mojtaba Khamenei ali luddawa, omukutu ogumu mu Iran ne gufulumya eggulire nga bagamba lost one leg. Iran new leader Mojtaba Khamenei secretly flown to Russia for surgery, says report. Awo olwalabyako n'enfa jjukira nali nafadda kali lugambo Pro Max bampita simple nze ngenda ddukuwa n'olwebunaayira ngenda ddunoonya ndukuwe. Gwe kyolina okukola kiri kimu, weekuumire ku mukutu guno ogumanyikibwa ng'obava Strange 256 kw'ossa ne Empire Online TV ku Facebook ne TikTok, mbeere nga nkutottolera ensonga. Now okusinziira ku mukutu guno gwagenze ne guwandika article ennene nga gugamba confusion and speculations are mounting over the health of Iran's newly appointed supreme leader Mojtaba Khamenei after reports claim he was secretly flown to Russia for emergency surgery following severe injuries sustained during recent attacks. According to several media reports, Khamenei may have lost one leg and required urgent medical treatment in Moscow, raising questions about the stability of Iran leader at a time of escalating regional conflicts. Tulifena tambuza video. Kigambibwa nti omukulu ono Khamenei Mojtaba baamukozeeko obulumbaganyi mu lutalo olunyinyiitira mu ggwanga lya Iran. Khamenei baamukozeeko obulumbaganyi, era gwe ssebo bannya bandaba mu bulumbaganyi buno bwe baamukozeeko kyamuleetedde okuluuzinga omugulu ogumu. Kigambibwa nti bwe bamala omukuba baamuddusa bunnambiro mpaka mu ggwanga lya Russia mu kibuga kya Moscow, era ne bagezaako okulaba nga bataasa obulamu bwe. Okukkakkana ng'okugulu okumu kirabika baakubye byetudde n'asigala ng'ali ku pikipule eno gye bayita America. America emaliridde okuggyawo obukulembeze bwa Khamenei
Remember nakunyigambako ku story ya Iran eno before yali efugibwa obwakabaka obwo Islamic Revolution we yajja ng'ekulemberwa Khamenei oli gwe basse bassebo ne bannyabo yalwana bukubirira okuggyako kabaka eyaliko era kabaka eyaliko n'agenda mu buwaŋŋanguse n'omwana we kati right now oyo Khamenei yafudde baamutta Abamerika baamukolako reconnaissance ne bamunoonyereza ne bamukuba ekizungirizi in the same way Abamerika era bakoze reconnaissance ne banoonyeza mutabani gwe baataddeko n'ekirabika baamukubye ekizungirizi okukkakkana nga takyayina mu ggulu eno gye bayita Amerika yanoonya Saddam Hussein ate wekituuka ku basiraamu yo Amerika toginyumiza yanoonya Saddam Hussein n'emufeffetta yonna gye yali mpaka we yamufuna okumanya nga Amerika tesaaga Saddam Hussein baamuteeka kalabba ekyasinga okumala eggobe mu kibya baamussa kalabba ku Idi ku lunaku lwa Idi now Khamenei mojitabba gwebaakassaako baamunoonyeza ne bamukuba ekizungirizi mbu omugulu takyalina eno gye bayita Amerika Amerika era yemu bebamu banoonya Gaddafi bakola buli kisoboka okulaba nga Gaddafi avaako eno Amerika gye twogerako yagenze mu Venezuela neevubayo pulezidenti waayo wetwogere waliwo abali ku mulirwano essaawa zonna bayinza okukola kabakuntumye ku mulirwano wano eno si birungi bebyo naye nga thank you so much for watching ladies and gentlemen from wherever you catching the show amannya abampita simple nkwebaza gwe atulaba please thank you so much now according to the reports which remain unconfirmed by Iranian authorities suggests that Khamenei was transported to Russia aboard a special aircraft after suffering serious injuries during a strike that targeted Iran's leadership complex. Okusinziira ku mawulire ge bafuna kigambibwa nti omukulu ono Khamenei yatwalibwa ku nnyonyi mu ggwanga erya Russia ng'ayina ebiwundu bingi nnyo era waliwo airstrike yali yatagetinze baali era ndowooza batudde nga bwe batta kitaawe ono naye badde baagala omutta wabula ye yakasimattuse bagamba some accounts claim Russian President Vladimir Putin personally offered medical assistance arranging for the injured leader to be treated at a secret location in Moscow. So, ensonga y'okujjanjaba Khamenei ono omukulu amanyikibwa nga mojitabba omukulu president wa Russia Vladimir Putin ye yataddemu amaanyi. This clearly speaks sense nti yo Russia eri ne Iran bali ne Iran, they are against America and Israel. The question is bigwa bitya oli kuva strange 256 Mampita Simbo tambuza video nkomawo n'obulala we buti bungi nnyo. Bye bye.